Tuchikole tutia. Wachaidwa. Wachaidwa sasa. Wulira. Kakati nno kyetugenda okukola katukube kano tukayingiriremu tugenda babulira yanga zamwawo mulira wakulu ebyalagira chacho yakola ki yakulu ebya kumiza wao ake basi na matamba tali tomanyi tebanyenya chiwato onyenya chifuba oh Bona mazima Pega message. nga buli wamu wana boto tukulumirawo waliwo gotunulira n'owana omutuufu ngolabira ddala ng'ejja n'eggula obungi omanyi omwana akayiba keyayimba kano ti buli kimu kiri mu nze nze nakula byonna nina Banayuganda mwena gye muli twongera okubaniriza ku program today kandi program eggalawo omwaka 2021 tuyingire 2022 nga tukyalimu abo abalamu ne kutubayo nnaku olwaleero ku Uganda Business Supreme Council wetambuliddeawo kubeera nga obaoliawo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuyisiza mu mwaka 2021 nga tuli balamu era tumusabe busabe okuyingiza 2022 nga tukyalimu abaki abalamu wanjula abagenyi omulungi ali kukyana mu myaka tonyiza embiri ali fama program today kaza big drive olunaku lwaleero nno bannange ababira amawulire ku TV tumulina live omuntu tumufunza bagambe ne baby we bajjewo palapase bakwalaali akabisi kagundi yakayimba katono kabisi kandagala tokimanyi kali akalema keŋŋambye kali alimu byonna alimu yakula byonna mama yamuwa ayine abapangisa boys kota byonna kwebiri kakati nalwensanga yamulungi alikisana mu myaka tonyeza embiri alifama program tulekaza big drive esaazi zino tugenda kutuusako omukyala sexy, beautiful, baby, black beauty, nanyini maso, kwa gamba byonna akagalo beautiful kakulu. The beautiful. Okay. South African height. South African height. Yeah, no. American height. South Africa wali abampi. Kakati munange twagala ababuzeko ababulide. South Africa wali bukoyi ne bukoyisa. Bero, koyisani simanya koyisani. Sakala koyisani. Twagala omukyalo ono atuwe ku dobozi lye. Esenekerevu erimbejja. Kagamba ayogere ery'eggwanga. Banaye omwana w'omuntu agenda okutta omuntu mpulira ngenda kufa kati fa gwe genda ofiire eri ffe tukatubeere wano nga tukyayogera n'omugole kakati mukyala twesimye okulabako olunaku lwaleero ku kyenda mu myaka tonyiza embiri atufama program tudekaza big drive tubadde twagalira ddala gwe oba osooka okwogera ekyebba ekyo kiroko kyogere oluvannyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse nnyo okubanga munkyazizaako guno mulundi gwange gwakubiri nga nkyala ku studios za Radio Bilal. Mwebale kunnyaniriza mu ssanyu. Bannange mbasabira muyingire omwaka nga muli basanyufu Allah bawe blessings. Amiina. Bali abatuwuliriza nsaba atanafuna mwami Allah naye amukolera enteeka afune naye omwagara bamukwata mu ngalo ku mutwe oyagala kuwa omukisa ate simukole kakati linda amaliza agenda kuwa omukisa muminkirize kale wali ntumidde nnyo abaana ab'obuwala abawala bali eyo abasobodde okwekuuma n'abagwa mu nsobi waliwo omukisa ogwokubiri charity foundation zange nkyabalowoozaako nnyo tujja bawa support abagala okusoma tujja bazzayo musome abagala okuskilinga byonna byabwereere mu foundation zaffe kusimu yange 0782248510 ajati
Oduse nnyo maama. Oluzungu okyalina komawo kene eyaffe Uganda. Kompola abantu bakwate ennamba eyo tugenda giwandiika wano tube nga tugisoma empolampola naye ku namba yange 07820 24 10 omwana obuwala ayagala basari ankubira essimu oba mukadde we tulabe engeri gye tumuplacinga abaana aba orphans abali eyo nabo wendi kulabwe ne bannamwandu bambi waliwo bannamwandu bembadde nabe mu kibiina baŋŋambye Hajjati ogenze otulese otya bannamwandu bambi nkyabalowoozako mmanyi obulimi bwe muyitamu nammwe mbasabira Allah bakolere enteekateeka abawa abaami bane mbagala nnyo mbagaliza omwaka omulungi njagala abaana b'obuwala babeere b'amaanyi nga Dr. Cool Allah bawa omukisa mu nsi muno mbagala nnyo mwena. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Ogenze wala Hajjati naye tetukutegedde ogasembyayo kabaka kodyo okolatya ogasembyayo kabaka kodyo nandimanyi mwagogedde amanya gange nze Dr. Hajjati Kuthu nabunyamuza Tagu Misrisa anti kati Hajjati mbadde nsabako katono otuddiremu ennamba eyo tugiwandike wano enkesi oyinza okufuna mu bantu abagala okukuba 0774 kakati tubadde tufunyeko omwami wange babuze yebadde ndaga eyo kyomwami tubadde twagala naye atuwe ku ddoboozi tuwulye eddekendede eddoboozi microphone yeyo abadde ayagala kwogera kugoyogereddeko tewali mutembereze taata otegedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze sira binnyinyo byakwogera kujjako okwebaza mukyala wange ono omugwati alaikunade mukwana bebi mashallah ebisigadde tukyalina makulu ono amakulu yagayina anti amanya tebagategedde mukulu amanya mpitibwa Akram Gumisiriza mpangalira South Africa gyenzikakalabiza emirimu gyange muko tusanyusa okulabako munnange muko waawa abamulamu kati ateze mbuyite ekino yajja mukyala nagamba mu nsonga zino obangawo okitegedde oba oyagala kubuuza gamba mulamu kakati muko sebo kulikayo e South Africa nojjako e Uganda otulabeko ate nagira ebyaddala ate nogira ddala olujja lwennyini notakoma bweru nogakang'endeko ne ku 94.1 radio Bilali naye ombuuze ku bantu bawulire ku ddoboozi eryeggono sebo tweyanziza nnyo tweyanzeeke mpozi ekibuuzo kyange oba obuli awo gye kigenda gy'oli kiweewaawo nti essaawa eno obufumbo bwe mutandise essaawa eno bwe tusaba Allah okubeera nga abuteekamu emikisa bwe mwatandika bwe tusaba Allah okubeera nga abuteekamu emikisa ennyo kyenandyagadde okumanya kuba nange ŋŋumira ku ggwe neŋŋa ganda wange Akuramu ayogedde maaso awe wajja waliyo akeddako amangu ago musiraamu wamma tomanya alayinza okukolera Hajjati kaddemu Hajjati muleke mukanga kange mwami musiraamu osurati nisai Allah akitugamba bulungi mwasa okuva ku babiri basatu bana so muleke mukanga kange tekubadde kukanga ofunayo ekikuganda Akram akyali mulaavu kati musoke mumuleke aggumire laavu ye mulyoke aloka ayinza n'okuba nabirowooza nako omulaja mumutaataaganya obwongo laavu yonna agikuta ekimemete kye akikuta akiwadde omuntu we ate mumutaataaganya ate anoonyeyo omulala anoonyeza ki ono aweddewo ku byonna ki ekitaataaganya ali mulaavu kyokka gwe bagenda okugattako namba 2 ne 3 ogwamalakendeera bali balabika baali bajuuluka ate tebasooka kugambirawo ati kakati bannange mulekona Hajjati Dokita Cool twagala kubeera nga tukusiibula tulabike ng'oba olyawo twongerayo na programu eno mpozi obugambo obwandibadde ng'obuwumbawumba weewaawo nga tumalako omwaka tuyingira omwaka ogujja
tuli mu mbeera ya lockdown, abaana bali ewaka myaka 12-13 balina embuto, abalala bazadde, abamu balabanga kati balemereddwa, abalala essuubi libaweddemu, n'abazadde bennyini bizinesi zaagwa, bagamba kati tetukyalina kyakukola, abaana bafumbirwe. Oyinza kubudaabuda otya abaana abo? Saba ekibuuzo kyo kikulu nnyo kubanga neewaayo okuyamba omwana ow'obuwala. Allah mpadde omukisa n'anfuula omukyalo ow'enjawulo okuva nga ndi kawala kato n'enkula nga ndi wa mukisa era njagala mbabeererewo. Omuwala ali eyo nga yafunye okusoomoozebwa mu lockdown, yafunye olubuto, wendi ku lulwe waba yagala okusoma omukisa weeguli ajja kusoma ku bwereere, essimu yange njirese. Waba yagala genda mu bya mikono era dina skilling center, byonna bya bwereere ajje yewandiise asome. Njagala okulaba buli mwana w'obuwala ali eyo nga yambadde ekikofiira kiri ekinene kibalaba ntaddeko, inshaallah kisobokera ddala nga nange Allah we yansobozesa okukyambala, buli mwana w'obuwala asobola okukyambala. Abaana b'obuwala mugumiikirize, abasajja tebababuzaabuza, mubeere bakodo nnyo, sikati simuzinyweze. Omwami amala kukyala wammwe n'akuwoowa n'akuwa mahare n'alyoka bako kyakugamba. Kati Hajjati nekira kyembuuza kubanga oyinza okuba nga oli mu central wano, waliwo abaana babeera mu byalo eyo, kati waliwo abaana ababeera ejjinja, n'olaba ku TV nga abaana bangi bambi bafunye obuzibu obutali bumu. Kati mbadde mbuuza olina enteekateeka genda okugendako eyo mu byalo? Enteekateeka mbadde njirina era gy'osi twaliko enjeru. Njeru kiri mu jjinja ng'abaana myaka 14 nga batandise n'okuba nga beetunda kyano kiyisa ku mpewo. Naye nga twagezaako okwogera nabo era weetuli nakwatagana n'aba leaders wansi ne tuba nga baana tuba ne tuba meetinga twogera nabo tubazaamu essuubi ate naye nga 15 habi lwe tugenda okugraduatinga abaana twabaterawo skilling center nga babadde kubafuula busy, twabaterawo nga basoma enviiri, okufumba, okukola cakes, okutimba ebintu ebyemikono. So nga 15 tugenda kubatikira abaana bawera nga 200 badde mbengeji nga nebaza Allah tekuli n'omu yafunye lubuto. So abaana wendi simu yange njirese, abazadde bonna baliyo bannettanire. Omwana omuwala yenna gyali ankubire kasimu, njagala okulaba nga buli mwana muwala, buli mukyala ali successful mu nsi muno. Nga tonaba kumaliriza essaawa eno waliwo yakatoyingako ku kyenda mu nyakatonyezemu, oba oliwo nga tawulidde enamba nga nze nyinza ogimuwa, oba oliwo nesitutuukiriza nga bwe osobola okukola ki kubanga okikuwa. Mbadde nsaba ozituddemu ku namba eyo. Enamba yange abaana b'obuwala kwe bajja okunsanga eri 0782 24 85 10. Mpozi ekisembayo Hajjati kyenkubuuza nze kakati usinga abantu baba bakubya amasimu esimu eno oba tusobola oba directinga wano ku radio Bilali ne babeera nga abasobodde kubanga buli muntu tasobola okukubira obusimu n'ogikwata naye bw'aba asobodde ne tumuwa eza wano naba nga azze wano ku radio Bilali ne tulanga nti ajje wano okufuna gundi yonna betuzifuna then ne tukubira ne tubanga kikulu nnyo abatasobodde kubanga bakuba essimu eyo oba okuntuukako basobola okujja wano ku radio Bilali. Bangambye waliwo n'ekibiina kya Shekat Radhia nekyo kiyamba ku baana b'obuwala ne tulaba engeri gye tukwasaganya, tulabe ng'omwana omuwala ono wattendo kuba abaana abawala bano bali so delicate. Mu just 3 minutes omwana omuwala asobola okuluzinga obulamu bwe bwonna. Ate abaana ekitonde ekikazi oba omwana ow'obuwala bannanga asoomoozebwa. Olaba naffe abakyala abanene abajjudde bwe tuti oyinza okulaba nga omuntu ayagala okuyisaamu amaaso oba alina obusente n'omugamba nze siri ku eyo level. Kati ate omwana omuwala oyo akula obukuzi, omwana omuto akula obukuzi omuto. So tulina okubeera nga tubeererawo abaana abo tubakuze nga bali empowered, nga basobola okuyimirira ku magulu gaabwe ne basalawo ekituufu, ne batebeera manipulated, ne basobola okuba nga basalawo ekyo kye balaba ekinabawa essanyu. Kale tweyanzanya tweyanzege Hajjati n'omukulu n'omukisa ogwo olaba enkubayiye eri mu kutonya. Hajjati yaleze omanye njagala okusemberera omulungi. Mbadde njagala kundagirira wa sikulabayo gyebeegwako ajja kubulya nga atuvudde ku mpewo ngende enswame ajja kubulya Hajjati okugenda kwogenda naye mbadde nsaba at least ka inspirational message eri bakyala. Waliwo abakyala bangi nga yes bafumbirwako naye obufumbo ne bukola ki ne bugwawo essaawa eno nga bo bagamba ensi yakola ki nga tebakyalina nassuubi ligamba nti no I can get married again. Okitegeera nga oba atwala yatwala twala okomyewo nga byamutama. Any inspirational message to those women please? Abakyala abo boyogeddeko
nze mbagamba munsi muno tokutukangamu ssuubi si byangu nzaani Allah gwe yewedde omwana w'abandi ajja tingatonda ava kuba kumpewo tulina director waffe wano atugawe mabega aye Mukenya Rajabu oba yali kubuuzizzaako wano oba osobola omuwaayo abanyweze amina mubeere mufumbo bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eriyo omukulu gusi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh abawuliza ba Radio Bilal kyenda mu nyakatonyezeemu mwenna tuba Ajati, tugende. Nategedde nti olwaleero olina okunyuma nalabidde mu njuki ezinnunda ng'ekimuli olagirakuzaala bulungi ate n'okuza buli mumulabu omwana akuŋŋaanyiza byalo yogeza ne bamuzibu bw'amaanga mukumata ebyono si be bali abalina amaalo olwo yenna lulungi ate omulembe bali abaliko ono ye mwana wa maama mulaba atunula ffeeza ate akola n'emmaali mikisa gy'ava mu nnyumba kugambye otutte ebbanka nasigwakira n'ekkanisa zekwalimanyamuko ky'olimpa wagenda mujeyo mulaga ekibuli ensi muleetebwa salawo nyirimpisa atambuza abakaka ozingamu balage ennonya ono gwomufunye omwana yimusa emikono ogiyise mu maaso